Bobi Wine avuddeyo, yes, nagamba abayimbi nti nedda temuli babbeega, edda ekitiibwa ky'abayimbi kyali kyamanyi, omuyimbi yalinanga ekitiibwa lwakuba nti omulimu gw'abayimbi ate mwayingiramu abantu abaagala okufuuka ogw'omugano okuba nti basabiramu ssente n'okusabiriza. Abo bene afuddeyo nagamba basindi Big Guy King Michael n'abayimbi awo abalala n'abagamba nti okuniting for a common goal kikola nnyo amakulu. Bino byonna abyogera nga bamuyise mu umma ngoba wali amitins abayimbi abali mu umma bagezako okuba nti bakola association yonu kuba nti babaako ne kye batuusa. Bobi yavudde n'abategeeza nti abayimbi beefudde nnyo chipu. Mugenda mu gavumenti kusabiriza ssente, oli n'agenda ewasale n'akaaba, n'oli n'agenda tekimatalinga. Avudde n'abagamba nti edda abayimbi bakolanga ssente mu album, tapes n'emikutu egisigaddewo era ng'omuyimbi sho yazifunangamu ssente. Wabula ennaku zino nti baliyo omuyimbi egenda eka nti agamba nti abayimbi instead of okuteeka gavumenti ku nningo obaolyawo ebaddizeewo emikutu gye bayitangamu okukola ssente nabo ne bafuuka abakabi bagenda mu maaso n'okuba nti basabiriza. Avudde n'abagamba nti nedda bassebo ne bannyabo muswaza abayimbi. Wetwogerera waliwo omukutu omupya okugenda mu maaso okuba nti guleetebwa baguyita Ugatunes, nga Ugatunes eno digital distribution company egenda okuba nti distributing music w'abayimbi ku digital platforms ez'enjawulo. Waneno omukutu guno kiteebereza okuba nti gulimu abakulu mu gavumenti era nga oba oliawo gulina purpose kuba nti gumakinga munnayuganda okubeera omuyimbi munnayuganda okubeera omugagga, wabula nga ate bakyagutankana amakanda gayo, especially abayimbi abatakkizaganya na gavumenti eriko bagamba nti tebabitegeera bulungi. Anyway, David tugenda okuba nti kutuusaako lwaki Bobi Wine avudde n'agamba nti abayimbi bali so cheap, bafuse babbeega eri gavumenti n'ekitiibwa ky'abayimbi kyafa. Byetugenda okuba nti tukutuusaako ankwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi wa Ntantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange bradi wange wenna atambula nange okumuna ebbanga lyonna kusa munye ekitiibwa muna Uganda lime Uganda n'ebweru w'eggwanga. Ye osuza otya ssebo, wasuze bulungi kamaama kataata walidde kati ye nnyabo gwembuuzako gwampuliriza. Nsaba Mukama Katonda akumpera ekyosinga okwagala, ofune ebirungi bingi, akumpera omukisa nange onsabiranga fune emikisa tusobole okuba nti twesitula ffenna. Nkwagala nnyo kusamu ekitiibwa wenna mpuliriza, weebale kutambula nange mwana wa maama yenzaani gwasala okuba nti owuliriza n'oleka abalala. Nkwagala nnyo si lwakuba munze asinga, lwakuba nti wasalawo okuba nti onondayo n'ogamba natambula n'ekimuso. Now His Excellency, the ghetto gladiator, Badly Moja, Ngono, Muyembe, at the same time, alindiri the government ya Museveni kugwa, orona afuke president. Omusajja ono, muwanda wa Kabaka, omusajja ono, akoze history ku myaka emitenyo, omusajja ono, setting the pace mu music industry, omusajja ono setting the pace mu bana ba ghetto, omusajja ono setting the pace mu ba young politicians across the world. Omuvubuka ono si mulala bamuyita Kyagulanyi Robert Sentamu, abasinga tumuyita Bobi Wine. Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti abayimbi bageze ne bamutuukirira basindi ba Starboys Big Eye ba King Michael nga bagamba Bobi Wine oli muyimbi tuwadde tukusaba wegatte ku umma. Ekyokwegatta ku umma omubanda wa Kabaka teyakiganye. President wa ghetto Nupu Principal omusajja oyo Bobi Wine teyakiganye naye bagambye nti bwe tuba twegatta nga tulina common goal tusobola okuba ntutambuza kubanga ekitiibwa ky'omuyimbi kigenda kifa. Nze nsoganya gavumenti si lwakuba mbu ndi mugezi nnyo, wabula platform gye nayitamu nali musician. So nga ate omulimu ogwo gwali badde mulungi singa waliwo emiwaatwa emituufu omuyimbi gy'asobola okuba nti ayitamu, gy'asobola okuba nti ayitamu okufuna akasente, wabula gavumenti gyonna emikutu yagenda mu maaso n'okuba nti egiggala. Bobi Wine avudde n'ategeeza abayimbi n'abagamba nti temufuuka babbeega, mbalaba mulina mwesomba wa ssale mpaayo emitwalo 5, omwana wange yalwadde, mukyala wange yavuddemu olubuto, bamanja muzeeyi,
instead of okugamba abasajja ne mubagamba nti mutute tukole kubanga botandika okukola osobola okufuna ssente sale tagenda kukwata bukadde 2 abikuwe muntu omu talizi naye nga bw'oba okukola myezi 5-6 osobola ozifuna bw'obanga oli mugezi nnyo so lwekyo Bobi Wine nabagamba nti abayimbi mulekerawo okubeera babbeega wabula mutandika okuba nti mukola byebyo bampita Ntambi Jimuso nkomawo mu episode eddako Nabayimbi bannange Swaba Kasumba mulabi wano Aziza Zioni ndi naye Kabako ndi naye banna King Saba ngambe naye atuuse njagala okusaba mukodomi wange mwanyina mukyala wange mukulu gwe bayita Bwanika Hamza abangi gwe mmanyi nga Selector David Nsaba naye abatwalire ku salaamu Walaikum salam. Bannange tebalina kye batugamba era twebaza Katonda okutuwa omukisa guno ne tusabako ffenna kuno okusaba si kwa kinyumo baganda bange tusaba kaseera kano kubanze ng'omuntu n'ab'enju yange n'emikwano gyange tukkiririza mwene edduwa tukkiriza nti mu guno omwezi Katonda awuliriza nnyo essaala zaffe jjajjange yankuza ng'aŋŋamba nti mwezi guno ogwa Ramadani lazima kyosaba Allah akikuwa naddala mu nnaku ezo 10 esembayo abaawo okumpiipiga era nga tuwuliriza so njagala nnyo okwebaza bamashe olw'okukkirizanga ne mubeera naffe ne tusaba Katonda embeera eno gye tulimu si embeera enyangu ennyo naye tukkiriza nti Katonda baba ali naffe tewali kisobola kutulema baganda bange abasiraamu mbagala nnyo naye oba mukimanyi kubanze ndi mwana w'abasiraamu ntera nnyo kigamba mikwano gyange nti ndi musajja mu katoliki a very proud Catholic naye nakola ne jjajjange Aida Kyosingoonanya era bampitanga Swaibu nasomera mbadde nnyumya ne mukwano gwange bwe twakula ye Kanoni twasoma naye Kanoni Umeya ate nkakasa muno naddala ab'emyaka gyange mumanye emboozi yaffe ey'okubbiraali mu kiseera kino ekyekisiibo erinnya Swaibu lyakolanga nnyo wali ku muwalli so kyasanyu tukyasinkana mu kaseera nga kano mwebali nnyo mwebalire ddala bannange mwebalire ddala kubeera mikwano gyaffe njagala okozesa omukisa guno okusinga okwebaliza ddala mu mikwano gyange abayimbi mubadde tageti y'amaanyi mikwano gyange ng'omuntu bangi batya n'okuneesembereza naye mwe ba artist bannange ate oba Katonda yakikola atya mwe ba artist abasiraamu mwana ntumu njagadde nnyo bannaye mwebale Allahu Akbar kyeraliikiriza nnyo ba artist bannange okubeera mikwano gyange n'abalala takubira na direct yakubira ku WhatsApp batelegram n'akyali wange kumatira naye nga bw'obimanyi naye n'osanga mikwano gyo nga bamawulana ne Raini nga bali naawe balubega Kasima abangi gwe mmanyi nga Yang Mulo ba Aziza Zioni bakabako banaye mwebale nnyo mwebale ddala Allah kibalire bingi babyogeddeko sijja kwogera mu bizibu bye tulina Sheikh Jalal abitaddewo bulungi nnyo endagano n'aziteekawo kubanga bannange bino bye twogera tetubyogera mu bukyayi ne twogera mazima ekyoba olaba tubyogera wakati mu kusaba twogera mazima nti zibadde nga ndagaano ezikolebwa wakati w'abatufuga naffe abafugibwa naye ne zimenyebwa paka bwe batuuka ekiseera nga tebakyayagala byakwogera tebakyalina kye batugamba wabula okutukuba obukubi okututta obusi engeri baganda baffe Bayasine Kawuma Bakimu Sekama n'abalala bangi bwe babasse baganda bange mu abasiraamu mmwe musinze okufuna obuzibu mu guno omulembe naye ate gye buvuddeko twali tulowooza abo byabasiraamu bokka era nga kimanyiddwa nti wadde amateeka gagamba
bwebakwata toba na musango obeera innocent paka nga ekooti ekusalidde omusango oba gwe kenyini kukkiriza omusango.